Olwaleero Mohamed Kakiiko asazeewo si kwambala bikooti okulabako Kakiiko omulala yaani, kuba abantu abasinga bamanyi omusajja oli omukozi ennyo, omulimi, omusajja akola nnyo bannange, omusajja ng'akola era mwegombye nnyo okukola. Naye njagala okubategeeza nti okukola ennyo si bwe bulamu. Olina okukola naye ng'era onyumirwa obulamu bwo. Kati wano ntudde mu Gardens at my country home, ekifo kye nsingira ddala okwagala obulungi, we ndina amaka gange nga gange nze nga Kakiiko si ga mulala yenna. We nzijja nange ne neetuulira, ne neeyalira, ne neefumbira ng'omusajja omulamba bw'abeera, nti abeerayo kuna n'awawe nga wawe. It's not a family home or anything, but it is his home. Abakolamu ekyo kye bakola. Kati olwaleero njagala okubapuulira mu kooko another side, kuba kati abantu mukutte nnyo mu babiro, omusajja omulunzi w'ente nnyingi ennyo, bannange omusajja omulimi ennyo, omusajja omukozi ennyo. Njagala okubabuuliramu okooko ku some other principles of life. Naye nga nze ngenda kweyogerako nga nze gwe mwogenda okulonda ekikyo ky'owulira ekiggwandidde n'ogamba nti ekyo nsobola okukikola, ekyo sisobola kukikola, so that muleme kundabira, mugenda kwerabira n'obulamu bwammwe. Nti nze nnwanirira nnyo, njagala kati kutandika kulima nte oleme n'okuweerera abaana bo, nze ng'abange bali mu universities wabweru w'eggwanga. So njagala nnyo okukola, njagala gula ttaka oleme n'okwejjanjabisa obulungi, oleme n'okulya obulungi, oleme n'okgendako ku holiday olw'okubanga ogoberera Kakiiko omusajja oyo mukozi. Gaye nyamutegeera ono omusajja amanyi n'okulya obulamu, oba alidde obulamu ate era akyali obulamu. Kati mbadde mbalagako paati emu ey'okukola, nga mbalaga nti obulamu obulungi buva nnyo mu kukola. Naye ono Gaye okuva mu buvubuka bwe, nze nkimanyi nti n'omuntu anaakola ne bw'aba mwana muto okuva ku myaka 9 ku 10-12, ate bw'aba ayingidde secondary oba ali ku A levels, nze kati engeri gye ndimusomesa ndaba traits z'abaana ne nkugamba oyo omwana ajja kubeera successful mu bulamu. Oba muwala oba mulalu nnyo oba ki, nina traits ze ntunuulira ne ŋŋamba nti omwana ono ajja kubeera successful, and I have not been let down. Nti abamu bensinze okulondobamu nti omwana ono obulamu bwe buyinza okubeera successful. Abaana bensinze okulondobamu ye mwana gw'olaba nga ali very systematic, enkola ye ey'ebintu yabwegendereza. So si mwana nti ayala nnyo obuliri bwe nnyo, ali smart nnyo ategeka buli kintu, no. Engeri gy'ategekamu ebintu bye, oba engeri gy'abuuzaamu ebibuuzo. N'abaana abasinga mu kubuuza ebibuuzo, kubanga nze wonna we nsomeserezza mbadde inspiration eri abaana, kuba mbadde nga nina ebintu abaana bye baagala ng'amamotoka amalungi, ng'abaana bajja nnyo gye ndi. Mu bimu ku bintu ebibadde nga bindaga nti omwana ono alina ky'ayagala oba amanyi ky'ayagala, be baana ababadde nga bambuuza ebibuuzo nti no, obulamu bwange okubeera obulungi ngenda kubukola ntya. Mbadde ng'ebiseera ebisinga mbagamba nti beera systematic, beera nga n'ebirooto nga binene naye bimenyeemenye nga have big dreams but lofty aims. Ebirooto by'omenyaamenyamu nti no, kati njagala okutandikawo akaduuka kange ntunde ng'emigaati. So sigamba nti njagala supermarket ennene nga yesinga mu Kampala. Era omwana bw'aŋŋamba ekyo nga mulaba atandika butandisi, manya nti eyo ebirowoozo bye birooto. Naye bw'aŋŋamba nti njagala okutandika okutunda buswiti buno buguza abaana, we naatuukira mu 6 ng'abaana mbaguza masimu oba mbaguza bintu birala binene, manya nti omwana oyo kyayagala akimanyi. Kati nganze I think I formulated kyenjagala okubeera very well nga ntuuse mu university. Twatandikirawo nze ne muganda wange Dr. Nti wano e Uganda kirabika okukolerawo kijja kuba kizibu.
era omwaka ogumu n'ekitundu gwe nasomeserezaako wano ku Aga Khan nalinga nsonda ssente nga ndi mu preparations zange ate era nalinga ntandise okuyingiza obulandira bwange wansi okulaba nti nno nyimirirawo ntya ku musaala gw'omusomesa ate era n'okwe-identifyinga n'abantu abajja okutwala mu maaso. Kati ekyokulabirako twalina mukwano gwaffe nnyo yali musomesa waffe omwami bamuyita Haji Ahmed Nsubuga. Omusomesa oyo yali mugagga nnyo naye nga classroom teacher nanyini Kaboje eri Kaboje original Haji Ahmed Nsubuga. Haji Nsubuga yali mugagga nnyo kuva dda nadda ng'akyatusomesa ng'asuubula ebintu ng'awola n'essomero yeimportinganga emipiira gya Hankook naye ng'asigala akyasomesa mu kibiina wadde yatawambulanga n'agenda abwere weeks 2 yakomangawo n'asomesa. Kati Haji Nsubuga yali inspiration nene nnyo gye tuli. Ekyokulabirako nali maze okusonda sente zaye zintwala okugenda okukola e South Africa. Bwe nagenda omunnyonnyola mu Haji Nsubuga n'akwata $10,000 n'azimpa n'aŋŋamba nti muko genda onoonyerezikiyo bulungi weetereze ng'ate already eyali pocket money yange era nze natuukayo nga nina cash antambuza okunzija ano ne beewunya nti ono eyakajja ate yatutwalako mu Nando's ne mu chicken licken okutuliisa ku nkoko kuba Haji Nsubuga yali ansibiridde. Kati omuntu anaabeera obulungi alina okwa-identifyinga abantu ba idols be mangu ale in life. In fact omusajja oyo w'amaanyi nti nakomawo ko mu 9 nali muleetedde ebintu bingi nnyo n'omuddiza ssente ze Sony Trinitron namuleetera music system ne muleetera ne ssente ze $2,000 ssente yazigaana. Sony Trinitron TV it was biseera ebyo oba 60 inches ezaali zisinga obunene n'ayita batalina ogiconnecting nga twamala kuyita technician. Kati obeeranga ne ba idol abatuufu b'otandikirako. Abantu batono nnyo aboogera nti baali bayambiddwako mu bulamu bwabwe. So nga omuntu toyinza kukimeekinga bw'omu. Ate era ne Haji Nsubuga naye era naye yaŋŋamba nti abantu bangi nnyo abamukutte abamukwatako sijja bamenya olw'okubanga ye alina okubeeyogerera. Therefore n'akwata ku bantu abalala bangi. Kati gwe nga omuvubuka omuto oba omuntu akyezimba ani gwe weekutteko? Oba olowooza ojja kusuubulanga emmwanyi zo ojja kukolanga ki nga oli awo n'alya kalyakaani buli kintu ky'okikolera eno ebbali ng'abantu abalala tebalaba. Ffe twatunuuliranga Haji Nsubuga ne teriiyo emyaka gyonna egy'ekinaana n'egy'ekyenda omuntu atatunuulira Haji Nsubuga azaana idol. Era omusomesa alina kikulu nnyo kyakola ku baana era mmwe abasomesereza abaana bammwe mu busomero obumu obulimu abasomesa ab'effitina ab'emi batatta n'abaana bammwe. Nze yonna gye nsomesa abaana babadde nga mikwano gyaye kuba buli mwana yajjanga okwagala okujja ku BMW yange agyekubisizeeko ekifaananyi ngamba kkiriza from 1993 ngamba kkiriza era ng'omwana bakkiririza nti okusoma kuyamba. Mulaba master ekyuma kyalina okusoma kuyamba. Kati abantu abatunuulidde kakiika nga mubadde mumugoberera kati ku bulimi ebintu mubirabye mufuneeyo ku sayidi endala ey'akakiika. Kakiika musajja oba muvubuka eyayagala amangu ennyo okwagala okukola. Oyo Haji Nsubuga gwe njogeddeko omwezi gwe namalamu nali nkyalina ku teaching practice ku Aga Khan n'aŋŋamba nti funa obuduuka 2 mu kikuubo nze nkuwe ebintu oteekengamu. Nabijjanga ali ku Namirembe Road dduuka lye baliyitanga Kavule. Yampa bokisi z'ebibiriiti babiyitanga ani erinnya ndyerabidde kuba yalinga asuubula ebintu 3 emipiira gya Hankook ebibiriiti ndyerabidde yabitwalanga nnyo n'ekisangani eyo ne amanda ga Tiger Head. Eboxi nga nnene nnyo bwe ziti abavubuka baazeetikkanga ne bazindeetera mu kikuubo. Yes n'empangisa obuduuka 2 nga nina emyaka kuba nze namala mangu nnyo nali ŋŋenda kuweza bwezi myaka 23 nga graduatinga. Then nampa kubanga nasasulawo busasuzi rent nampa ebibiriiti ng'akaduuka akamu ka bibiriiti ng'akaduuka akamu ka manda ga Tiger Head. Nga bwe mmala okutunda olw'eggulo
nga nzizaayo naye natundanga ddi ng'ate nsomesa. Abalirwana bange bannange ensi ekyuse nnyo. Balirwana bange waliwo omwami omu baali bamuyita Nsubuga, awalala waliwo omukyala bamuyitanga Joyce, nga be bantundira. Nze ne ŋŋenda n'enkaaka ennoni ne nsomesa economics wange ku Aga Khan, n'enzira olw'eggulu ku 11. N'ensanga nga bantundidde box 11. Zaawedde nawo nga ndi eri ne bampeereza akabaluwa n'endagira ne bongera ne bajjayo eri n'enfunako amagoba gange. Ezo ze ssente ze naraisinga n'endraisinga ndoza $2,100 ze nagulamu tiketi ogenda okukola ku kyeye South Africa. Mukyenda mugumu. Kati olwaleero ndaba nga nina kasooli oyo mungi, nga nina ente ezo nnyingi. Njagala otegeera olwaleero that at 23 nali sinaweza 23. Nali nina mukwano gwange ate teyakikola ku nze nzekka, yakikola ku bantu bangi nnyo. Haji Ahmed Nsubuga yakikola ku bantu bangi nnyo, era bangi nnyo baayitamu. Abalala abamu byabalema kubanga some people never use the opportunities. Ne imagine nebe namugamba nti nvaawo era yamperekereza ne sente zagamba nti agenda kati okole. Kati ekintu ekyo kibayigirize nti omuntu olina okuba n'abantu bo bana. Mu bantu babana abo ani seekawo oba pasitawo oba omusawo w'Omuganda oba ngamba spiritually ani ow'eddiini yo gy'otwala omwoyo gwo. Olina okubeera naani addakawo abeera mugaggawo. Ani mugaggawo? Bw'oba tolinaayo mugagga nga gyonna emikwano gyammwe gyakweyiiya ku kikomando. Manya enkulaakulana gisiibule. Olina okubeerayo n'omugaggawo. Nina abaana bangi nnyo ewaffe mu kyalo ku kyalo ne Nakifume eri ndi idol waabwe. Era okwogera ku kakiiko ekigambo waliwo omu Anthony alwanye n'abantu bangi nnyo okwogera kakiiko ekigambo. Mugagga we naye tobeera mugagga we olw'okuba bakulaba mu mmotoka obakubira jjambo. Obeera mugagga we ng'obawa opportunity. Kati oyo omwana yalina kamashini ke okutandika okubeera omugagga we namuwa ekibira ne mugamba tusala emiti egyo. Nali muyise kugisala ng'agisuula wansi gyali misizi. Ne mugamba naye tosobola kugifunawo ogyetundira. Omwana okuva okwo n'alokera okwo kati alina ekibanda kye. Kati beera nga naawe oli nsibuko ya inspiration eri abantu abalala. So kati ku mwana oyo naye nange ndi mugagga we. Tolinaawo ngeri ki gy'oyinza mugamba nti awo n'omusajja mubi. Kati beerayo n'omugagga wo. Ngambye abantu bana. Beerayo n'omuntu omuli ow'emyoyo gyo oba seekawo oba ani oba pasitawo oba ani. Beerayo namba 2 abamugaggawo. Namba 3 kati nga kuffe beerayo ne credit manager wo banka yo nga essimu yo bw'evuga. Bank manager agamba bugambi nti ayagala $1,500,000 alinako 6 tulina kumwongerezaako bweziti sayininga check 7 cent bazikuwe. Yeyo financial yo. Beera ne doctor wo. And lastly beera ne lawyer wo. Sigambye nti buli ngambye lawyer bano ab'omugundi. Omuntu ayinza okuwolereza. Lawyer waayinza kuba mukyala wo nti mwami wange tayinza kukola ekyo. Lawyer waayinza kuba mukwano gwo nga buli kintu kyonna ekiba kikuyimiriddemu ye lawyer wo yakuwolereza. Dokita waayinza okuba nga ye mukyala wo yamanyi ky'olya, yamanyi bw'osula, yamanyi obulamu, ayinza kuba maama wo, ayinza kuba taata wo. So beera n'omuntu amanyi n'obulamu bwo ye dokita wo. So be bantu abo b'olina okubeera nabo nga ekirungo ekiyinza okukuyamba mu kukulaakulana. Mbagambye eri abamu abalina ebirooto nga tebirituukirira kati abatunula bawoza naffe tunaabeeraawo naye omusajja byayogera naffe tulifuna ddi ente ezo zonna. Anti alina ettaka ddene nnyo bambi tebamanyi that emyaka 10 nagiigi emabega natandika okugula ebibanja 3 byokka. Zaali ndoza acres oba 8 kati mpeza byalo na byalo kubanga ekirooto kyange kyaliwo. Kati beera n'ekirooto kyo nga kinene
naye manya ekirooto kyo kitemeetememu ebisiide obuntu obutonotono. Njagala kubeera na Fuso Lukalabaya naye ng'okyali ku booda. Naffe tulituuka ddi okufuna ku mmotoka bwe zityo. Kati beera n'ekirooto kyo nti booda eno nja kugivugira emyaka 2, nja kugizaayo zijja kuba 2. Bwe zinaafuuka 3 booda zijja kuba size nkyalimu. Nfune ka 1000. Bw'otambuza ka 1000 emyaka 2 oba 3 ogambe nti kati nina forward. Bw'otandika okutambuza forward zibeere 2. Forward 2 zojja okugjawo zifuuke Fuso Lukalabaya. Fuso Lukalabaya yejja okuvaamu endala. Ekyo nkibanga example kuba nange nze bwe natandika. Nze kati bino byendimu ebyokulima. Nze nabitandikira South Africa bwe ntuuka ku ssomero lya Kubetswana. Essomero lyalina ekigundi ky'enkoko kye baali baavaako. Naye omusajja omu eyalinga abeerawo ntate Musala gwe nagamba nti waaye bwe tugula obukoko ne tubuteekamu tetusobola bulundiramu. Kuba nalina sente ne tubulunda. Olulala nababuulirako engeri gye nalina ente South Africa. Nalina ente ekika ekirungi kye sirinaano. Frisian, Holstein Frisians. Nali nzirina abakama abawoza tukama liters 35. Nze nabeerako nazo nga nina emyaka 26. Kuba nabanyumizaako engeri omwana gye yalemera akamotoka ka Ford XR6 nampaamu ente 6 nembeera nazo mu lujja lw'essomero. So era nazo nabeerako nazo. But I took a risk. Kati omuntu manya ebirooto by'engeri gy'olina obbizimbamu. Kati nembeera n'ekirooto nti njagala okuzimba e Uganda, njagala okugula abantu abalungi. Nzimbewo nga buli muntu ayitawo agamba nti awo wa mwami Kakiika. Kigambo ekyo kyannyumira nnyo, awo wa mwami Kakiika. Ningamba naye sente nzikoze nti okuziweza. Ez'obusomesa nali nga nzitereka bulungi, naye era n'obulamu nga mbunyumirwa. Kubanga nze bwe twafunangamu ka holiday, nze famire yange nagituuzanga mu mmotoka yange, nze nabeeranga na mmotoka za kabi. Nina koko Ford XR6, M3 Eater, nga exhaust bwetu ogirinnya, netugenda Sun City, netugenda Lost City, netugenda Sun Cabanas, zino hoteli kati mugende Dubai, mugenda mu ddungu. Nemutunuulira ebizimbe ebiwanvu, Khalifa nani. It's okay. Bwe gaba amaaso go ganyumirwa okutunuulira ekizimbe n'otambulira mu lift. Naye kati abantu abasinga kati gamanga kati nze nanyumirwanga environment. Era by the way South Africa shaped my life. Kubanga watunuuliranga gye mugenze nga Lost City oba Sun City. Omusajja yazimba hoteli nga eri mu Lost City. Nga muyingira mu National Park ne mubulirayo eyo. Abanaggaga bagendeyo ne bagambolinga all their wealth agenda okuvaayo nga mwavu. Nze bye byannyumiranga. Naye kati abantu abasinga tugenda ne batuvugira mu ddungu. Nze Dubai sikitegeeranga nti kati twala abantu ba Dubai. Sikitegeera okulaba enguudo ennene n'emmoloka nga zidduka nnyo. Naye bw'oŋŋamba nti ogenda Mauritius or Seychelles, where there is nature and there is quietness, embeera yange gye ndimu wano amaka gange gakutegeeza nti bwe bulamu nze bwentegeera bwebwo bwenjagala. Naye sigambye nti abagenda eri balinamuko obuzibu. Nabo bye banyumirwa ebyo, n'atunuulira ebizimbe ebiwanvu, n'akola atya, n'atenda ensi abasajja baazimba. Nze ntenda Mukama Katonda nga yakola. Olaba wano bwe watunula obulungi bwe watyo. So my message eri nti abantu naddala abavubuka abato abantunuulidde nga batunuulira omusajja ali successful, omulimi akola ennyo, mbategeeza nti munyumirwe n'obulamu bwammwe.